weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwese olwalero. Tugenda kwolekera program. Ehwali. Ali mudiro Kale. Tugende. Ngaife. Kali musajja. Samakula jamu ngato. Kale. Nani kuolete kifa. Nakaombe. Ani. Hope shifa. Wanje? Kasogango surprising abantu. Kataala. Gosubirani. Ani gosubira tutumye. Utugambe nti ono nze nkube simu. Bata solo ku surprise nzagaze babera. Tumukiriza muyambeko. Bakataala. Wataba Roy. Agenda kuba Bakataala. Mario. Abo bakataala. Kati kubabiri bakuwadde gote bakali. Bakataala. I suppose to kubera agenda kwa airport kusawa mnana byonna munane misana. Dero Kushifa naye kwebaza okukiriza okumpa platform muna abalala waliwo Suzan gye yatutumakeeyo mulala agamba abikingi abajja kunninyirako eddala biki Tugenda kwolekera program weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye. Surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi chenda sorry aibine birungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwakumukumu moto na surprise ekisoka wantegelo kuva kukagere mpaka jinkoma chokumanono ekirabo kiwogana. The gift is shouting. Hello. Oliwo. Kati kantuka okuhashi ndi kubitala wano mu junction iri ne lidde na obalida na kulabe no liva. Mukesa ngagenda kwambia asi. Kati kale tulinanyewo. Tubadde kwambia. Fe tubadde. Kati katujjeyo kubanga olede fe tubadde kwambia waliwo toto ne share. Okay, bali kututuya wali. Mtu iyo hash tujirengera. Motoka ndirengedde. Motoka mwendirengedde. Muri motoka ti. Alfadi ya black ya bulijjo. Nkulabe nze ndi ku boda. Tuli mu mukebe. Kansale nkulabe. Kale, bolaba omukebe gwa black ogujja. Onengedde ku boda. Tukulabye. Salo je mu mukebe guno. Abulo ndese ngasasi. We shall share. Katukirire. Katanze bade mayoli kubiri bitala bya wali. Kwambia tubaddawo. Kati gwe wakomanyiwo wanaize femyaka wagiri ebiri obemeka. Giringe emyaka 3 yes katinzi nagera njoba driver mugambe osina teka wane motoka tuyingize bigere tolaba tulemeku asokeyo asokeyo ba shifaza kole tutya oba tumuwe sound asokeyo oba tugende rumu kati kansokeyo shifusi gali wano tetugireko getuukayo bakwanirize naffe tujje mabega agera kumbuzo simeti ekirabo kijjere after ogena kimuwa after nemaka tusoke tugireko wano kozesa obwangu kuba kati naye ali kuyita mu bwangu mulimu omuntu wakusupportinga natakumanyi tomulabangako nakuwagira enya bane tetuyinza suba naffe mukisa guno ate najja nakunoonya nako nayagala okumanya famire yo so abantu abamu Suzan yajja newaka amanyiyo yagenda newa mukadde buli Christmas angamba jajja mutwalireyo kino abantu kwegamba
kati gwe wagenda n'omulaba gwe wagenda omulaba nga nze sinamulaba gwe yagenda okutuma yasooka laba nze so kati just ndowooza engeri gy'obeera busy nnyo toconnectinga nnyo naye nga nze connectinga naye bali mu ddiiro kale nnyabo kale nnyabo tutandise wali ali mu ddiiro kale tugende tumugweko nga yeffe kale naffe okugasanga ani gwomuleetedde kale nze kanetulire wano naye aba gwe tutayiza talina budde gwe tutayiza nga tulaba talina budde ani gwe tutayiza hope shifa wanje kasogango surprising abantu gosuubirani ani gosuubira tutumye bannange tetubabuuzaako tutuukidde era dde bannyabo sibemutano bannyabo era dde bassebo sibemutano bassebo ani gosuubira bwe babikola wanje munange ne batugamba tukuletere surprise okuva nno jo bwe tutayiza ne luva mu kwabya olumba ate ne lugenda mu kufiirwa tebalina budde ali mu kusomako asinziire ku bigambo kambikewo ali kusinziira ku message bukyanga mbikola ani gwosuubira bulijjo omanyi byangu semakula sound wankwali obeera n'abantu nga 10 londamu omu otugambe nti ono nze nkube essimu abantu abasobola okusurprisinza ganze babeera tumukiriza muyambeko bakataala kamuyambeko oyo bw'ataba Roy agenda kuba bakataala Mario babeera abo kati bakataala kubabiri bakuwadde ggo tebakali bakataala ekivubuka ekiralo nnyo kati kuba essimu tulaba tutumye katulaba tutumye naffe kozi naliko wane emyaka giri emeka leta ono yamutuma ate nzisinga jjawo kozi yali birthday emyaka naliko wane emyaka 3 mbadde sijjukira nawe empetera mbadde sikyajjukira we nawetera wawetera eri side waliyo eri ewalala ewaweta nasoka tubadde tubala munange mbuuziza fufu aluwekesa efulu fufu ku simu tazzeeko luvannyuma
Afufuulira driver gena gambya ngamba tuka batagena kunkubira anti tutuuse. Aligize na kona ko. Tinga muyingira wano yina ngamba. Tutuuse mwanguwe. Mwami Ssebale ngambe tebalina budde. Okumanya myaye nene. Nange kati yada tuleri kutulagirira wetera. I suppose dokubeera agenda kwa airport kusawa munana byonna bibya. Munane misana. Dero Bannange. Wenkubira tannakwata naye agenda kwata. Atubuulire yani. Hello? Enamba neekubira ffe. Fe abakoze surprise. Fe abakoze surprise eno. Hope Shifa ne team ye. Fe abakoze surprise eno nga twagala okusiima omukyalo ono olw'okutuwagiranga n'atwesiga nga tatulabyeko ne Happy King abaddeko ku surprise eno. Nyo Kataala. Era kakuwa ebigambo bye. Naffe tukuwa ebigambo byaffe. Kale abatulaba kwewunyisa omwagalwawo nze Happy King Uganda nzikuwa bugema Kataala wantu Suzan owokuna. Kakati antu Suzan ono nze namu natandika okuwuliza antu Suzan ndowooza 2019 nga gwakaawo waawe twatandikira okukola YouTube natandikira okubeera ku YouTube kati nze nalwawo okwogera na antu Suzan naye waliwo ebyagwawo byesijja kwogerako ne tuba nga tutandika antu Suzan yatuwagira era byonna byagenda okubaawo antu Suzan n'agamba oli agende naye nze nsigala na Happy King antu Suzan omanyi bingi benyinza okwogera naye kagezeeko bitemaatemu olw'obudde antu Suzan ono nayogera naye era ebisinga ebyeyinkwatako abimanyi nze sirina mama yafaanana emyaka 6 so byonna netubyogerako na antu Suzan antu Suzan nangamba gwe tufaayo ngenda kubeerawo nze bwe namitinga antu Suzan siyinza nakulimba nti mu bulamu bwange nali ebiseera ebyo nali sikwata nkowadde ne miliyoni 3 wadde 2 naye ku antu Suzan ono byonna abantu ab'enjawulo bemitinze bamitinze lwa antu Suzan Mami Ssebale mwami we bonna abo barooyi bonna bamitinze lwa antu Suzan ono ngezaako nno obutabeera emotional maziga beera antu Suzan yakoledde bingi nnyo nnyo antu Suzan antumye emirundi mingi nesente ez'enjawulo ampereza nga sente ez'enjawulo kola kino waliwo ebiseera ebye-Uganda obimanyi waliwo ebiseera etubeera mu crisis nga tolina sente kaganga embeera ekunyiga renti ebyetaago antu Suzan nogana bamumenya olumu n'osirika naye lumu antu Suzan ono mu lockdown eweebwa eyokubiri yankubirako essimu nangamba mbadde wano omutima ne guŋŋamba alabika tolinaamu ssente ekituufu nali siina Semakula mugyeemu ebintu tuli ku bwangu nentya nga ntyo mugamba olumu ogamba oba omutono muteekako badeni naye ekintu kya antu Suzan kyengenda osooka omwebaza antu Suzan weebale kwagala bantu weebale kwagala bantu nga tobamanyi kuba antu Suzan nze antumye mu surprise ez'enjawulo asurprise nze abantu naye ngaakugamba oyo nno omwami yajja ku mukutu n'ampereza meseji naye nange mpulira mutwalire kino mutwalira so abantu abalinga antu Suzan munsi muno bantu batono nnyo nze sirina nnyo naye nakwataganye n'okushifa naye nkwebaza okukkiriza okumpa platform munaye abalala waliwo antu Suzan gye yatutumako eyo bulala agamba Happy King abajja kunninyirako eddaala biki naye okushifa nawe nkwebaza okubeera omuntu ali down to earth antu Suzan sajja tafukamira naye kamukamire nkwebaze byonna byonkoledde weebale kumbeerawo weebale kubeera maama nze sirina maama bulamu bw'ensenyi naye antu Suzan weebale kubeera maama weebale byonna weebale kuyimirira nange
mu buli embeera yonna naye nga mwami Ssebale naye mwebaza mwami abantu bonna abanjagala banjagadde lwa Suzan ate era nyongera okumusuubiza simuyiwangayokko sikolangako bintu bya kiyaye era nsuubiza okutambula bwentyo kubanga Suzan yanjigiriza obutaba na mwoyo muluvu okubeera omukakamu naye mabegakaawo nayogako ne mwami Ssebale naye ate era nanyongera okumbuulirira ngamba ebintu byokola bino maaso eyinza ofuna ssente naye yongera okubeera omukakamu nga bwoli so nsuubiza nti Suzan ne mwami Ssebale n'abalala bonna ekyokubiri Suzan ojja kuntuusizaayo obubaka ewa Roy mwebaza naye okuyimirirawo nange naye ebyo byonna era mbyebaza Suzan kubanga era Roy yamanya lwani lwa Suzan semakoleta ekirabo kya King kiri mu motoka Roy mwebaza abantu abasinga tebakimanyaako by the way naye mu time eyo Suzan ebyaliwo bimanyi byonna Suzan yayimirira nange Reverend Kafero mama wa Suzan jajja bonna ne bayimirira nange nze by the way abantu abasinga bamanya Suzan ne benkola nabo bonna bamanya Suzan ndi mama wange era bakameramani bembagamba atugera kolera Katonda atutwala wa mama we gwe tugenda okolera so baba bamanya akati awonze agenda okola ki okubasasula so nebaza Suzan ebyo nabyo kirabo kyakiweeyo so ebyo Suzan Muna katono kenina ebirawo byenkuwadde awo mujjate bikangamu ebintu byo nekufuna ne kawalet kako jojo mane nensawo eno Mwami Ssebale bakuwonyeza ogula nago muntu ne bwabeera atya nga baguba mutima sikyekugambye neyanze agenda okumba ebyo nabyonna tubadde mu speed wana okushifa naye nga tugamba tetuyinza kukusubwa baŋŋambyeko akomawo obanga ddi ne ŋŋamba nedda Roy tumwebaza okubanga naye akibaddemu lwakuba yagambye waayi nze kino kyakankibadekere kyammwe kino ekintu lwe kyajja tekyazze lwe twabadde ku mukolo tuba tuli awo batuyisa oli emmere nempita King ne mugamba King nkoze ntya sandyagadde nti Suzan addeyo nga sisiimye mukyalo ono tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo twebaza okwagalana okuli mu famire eno nze bwe kituuka ku Ssempa famire naye ebigambo bimbula mbadde nnyumiza muganda wange ono ne mugamba nti eno famire kubanga n'omuyimbi akuba hiiti ne bamukoowa ne bagamba hiiti yaggwako aleeteyo endala naye mmwe bannanga batakoowa shifa ne tiimu ye banange ne mbeera ku TV eri ne tuvaayo ne tutambula ffenna ku mpya kwegamba simanyi siina kye nninza kugamba nti ndawutinga okwagala kwammwe gye tuli naye tusaba Mukama tusobozese one day tubalaga okusiima kwaffe kubanga tusiima naye manyi Katonda ajja tusobozesa banange tweyanzizza ku lwamami waffe nyongera beebaza Ssempa family bana abasanga Boston simanyi naye Mukama ajja kunsobozesa nkimusaba wiki ejja tujja Boston mugenda mwe nze sijja bagamba lwengende byange biba bya surprise naye Mukama agenda kunsobozesa nkimusaba mbeereko nange kirungi okulaga omuntu nti osiima tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo kuba ffe ebbanga omanyi waliwo omuntu akuwagira n'akwagala ate n'akulaga oli superstar oba abalala tebakulaba nnyo kuba ffe twatandika sheeno ndowooza Uganda bayinza baba akammanya okusinga ku bantu b'ebweru naye nga ye akulaga oli star akutuma akwesiga akulaga oli wakabi actually okwongerezaako ku ekyo gyawo kushifa
Obushifanze mbonye ne YouTube ejola. Nasoka ne nkola channel iranga Suzan ona ndi mabega. Na kati wetaga chi netaga kino kyameka kyantwala 3 na kuterako. Kino kyameka kino kyamitwalo 7 na kuterako 10. Kino kyameka naye kati YouTube ebasoka ne bagisangula. Waliwo umuntu nakola naye ngate simanyi ko yava ne nagisangula. Kati wagisangula Suzan nangamba gula wendala. Gula wendala naye subscribe yasokerako ddala. Nangamba gula wendala tutandike. Kati wezigula wendala Suzan nangamba naye kati ino tukoze tutya kuba eri badde tambudde. Nanga nayo manyi mama Ssebale ja mama bebe kulu. Akutuma okole surprise genda tambuza cyane. Seera mama bebe kulu rajja ne tukola surprise. Suzan nantuma katira bakatondera wa sitani yaliwawo nga alwana. Mbamba mama bebe kulu kadi nebula. David. Jugira by then sign a camera. Byonna byongamba mbiyise. Nze yange yabule yasooka ne waka wa momo wegda. Kwe yabulira era tuligezaako munoonya tumuzze. Eno YouTube jola bakati. Eno yawezezza emitwalo 10 na awadi yaffe batugambye ejja mu week 2. Bali ya myaka ng'ebiri tuzeemu kulwana bupya. So kati nsobola okitegeera kyoyogerako. Omuntu akulaga nti nsobola okuddamu nze nkuwagira nkukiririzaamu from one subscriber inzomu ate nakuwa ne support. No laba era n'abantu abamu Suzan abantu bakolagana nabo sijja kulimba ba Marion ne mama bebe kulo yo mwebaza kubanga ebintu ebyawula ne mukubira essimu. Omugamba bibuze. Ate mutabani waffe kiki ekintu kitaddeyo ndabeko ne mugaa ebintu byabuze nangamba kanjoze ngoye zinabaddemu bambi nawe yambaleze wabaddemu tukiddemu bambi tukiddemu kastement tubikola ya Suzan yambuze ba surprise bebiri kati ba surprise byali bikoze ki kati obubaka bolinga yebaza be bwali bikoze ki tubuze ku kadi yo nenzira yo binone tubikola naye sejja kwogera bingi olwobudde naye nga Suzan keke no envudde ku mutima nga nkugamba nti we appreciate you Mrs. Suzan Ssempa Ssebale tukwagala nnyo tusiima n'omwami wo omulungi ko omwami wo naye wataba mulungi ayinza okugamba yaabo baagaza kiki ennyo naye olw'okuba nti Katonda yabagatta nga abalonze nga bwe mbeera ngamba abantu nti Katonda akulondera omwami wo ng'era wuwo akujyamu. Anti Suzan nenkuleeterayo engoye zino mukwano obudde bwaganye nadde njagala nzikungire ddala bannange nadde njagala nzikuwe nga nzitunze naye obudde bunnemesezza. webale kusiimawo kifanze zosanyusa nenkola nenkutuma wano nawali naye nga bannange kijateerako kino ekitambaala twatambudde kwaliyegoye ne luno eyanziza mukama wakuwekyo osinga okwagala liwe nalaba ng'oyambadde mulimu ka bbulu ne ŋŋamba eko ojagala bbulu nga mpulaninga kiki wali mukagatto ka bbulu. Kati omutunzi kino paati agiteekako ne ku mikono neeba ne wansi kino kibeera wakati kitambaala kwe kituula. Bikingi tofa nugu. Mwe Ssebale. Olabye. Nenkuleetera n'akabuzaako. Naye nze simanyi na kumanya nga tugamba n'akawuta mu supu oba banaakakuliira simanyi. Agenda kalunda nkomewo mwako kunyankali atazikandi. Munange neyanziza neyanzige webale kusiima. Neyanziza naffe munange webale tukkiririzaamu. Kati nenze ne bwe mpulira obuwulizi kyokolera ono nakyo kiba kinsanyusa. Kibanze kinsanyusa ne ŋŋamba muntu kibwatu kuba abantu ababi be tulina mu nsi be bangi. Abatukoze obubi be bangi. Njagala kwebalizaako ebirabo byomuwadde Ssebo wamu ne batabani baffe webale nnyo webaleetera bannange. Omulala agifula business n'abanga doesn't matter naye okufaayo. It shows who you are.
ku Abe King sijja mwebaza kintu kyonna nze nkwagaza ekintu eki. Be a man in life. Yes. That's all you need. Yes. Kwatibeererawo mukyalawo n'omwana oba n'abaana abanajja obeera example. Kyekyoka ky'olina okubukolera. Gino n'ebigambo ebyebaza. Mukwate beebaze bonna. Tweyanziza nnyo nze najja wano dda sho gye twakolawo. Tumanya dda tubadde tukyajuke nali nkyasoma. Muto wange nga sinamala university. By that time twakolera eno yali ku university. Naye nga bino namugamba biyige berenga side job because obonaabona n'abantu bokola nabebbali bakulumya omwasente abanga akuyamba so neŋŋamba kankozesa abange n'abiyiga nga bwasoma ku university. So as he graduated nga nekino tukola so twajjira wano yali asoma era yabikwata. Tweyanziza nnyo obuwagizi bw'otuwadde bwonna. Mwebale kola naye oyinza okubeera muganda we naye ate nalwo otakola kituufu nakuyita olunaku lwali nogenda okola surprise nakutekinga for granted n'otalabika ate nze bammanyi nti bwe butuuku era nga nyina kirayanti mba sitegeera kirayanti aba kirayanti odisappointinga kirayanti byonna bammanyi nti mbanga mulalu omukwano gujja luvannyuma nga tumaze kirayanti. Suzan tweyanza nnyo tweyanze. Yakwambaliddeko n'omwami wa Suzan. Omwami wa Suzan bamwebaza. Naawe tweyanza nnyo ssebo olw'obuwagizi eri weewunyisa omwagalwawo. Oyo ne bamuleeta nga yeye. Maso gange semula bulijjo nkulaba nakulaba nga bakusurprisinga yali ayambadde atya Amanti Suzan nakulaba nga soko mutunuliro olabe yali ayambadde akujjiddeyo favorite ataya Ssempa ajja kuweerezayo $10 oyambale essuuti kubanga ekikumi njagala kibaawe yanze ttiimu ttiimu yonna nange kambaddizeeko neyanziza neyanzeege akati nga ttiimu weewunyisa omwagalwawo kyemunaagala kyemunaakolamu yako $10 $1 naye ojja kuweerezaayo olw'ekikumi okitonoonye nawe ojja kuweerezaayo olw'ekikumi nawe oyambale nendo datwala kati wakushifa ekyo kikyo ono ojja muweereza n'olimuweereza kikye babiyisizza mu bwangu tweyanziza nnyo tweyanzeege weebaze tonneebaza Suzan tetukwebaza byonna okulamu suuti essuuti yali inshallah tujja kugifuna naye nga nikwebaza omutima omulungi okuba nayo ne tuvudde nga tutambula naye mboneno olugendo webale kutuwagira yantebaza ne mwami Ssebale tuyanziza nnyo ssebo tusiimira ddala yesebo yakuziweereza through of FIFA yakweza $2 then you split tweyanza nnyo tweyanze bannange tusiimye nnyo n'abantu bonna abali wano mwebale nnyo naffe tusanyusa obbasanga nange bwenda baba anko batubuuzeeko katubawe kugina emikolo egyaffe egigwa obugwi tugambye ono bujanga surprise nga leero naffe bannaffe tusanyusa okubalaba mu famire eno ya mwami Masozi tubatuyita Basozi lyerinnya ekkulu tusanyusa okubala mwebale nnyo okujja tusulira omwoyo tweyanziza olw'ebintu ebyo ne byonna bale mutukolera ebintu tuleetedde tusiimye era tusiimye bwongerwa temujjanga okwo bannaye tusanyuse nnyo anti Shifa era mutwagala ne munoonya Suzan era eka ewaabwe nebaza Suzan olw'omutima gw'omulungi kubanga abantu bakunoonyeza bwe batyo era omanya nkiraba kwagala nekyokola kyekyo twebaza Fred okuba n'omukyalo omulungi ate ne bana emikwano emirungi kati nga bagenda tubasabira mwajja mutambula bulungi era mwe mutukuva abakulembere ne mu mirimu gyammwe gyonna yabanga asookayo abakwasaganye n'abantu ab'obuvunaanyizibwa ekitiibwa kimuddire
ekitiibwa n'ettendo bbidde za Katonda kubanga yatusobozesa okukola bye tukola nawatali ye tetusobola si lw'amaanyi naye lw'ekisaaki okushifa munange webale nnyo nze nkwagala nnyo nti nkutuma buli wamu abamu bagamba nti kubanga kweraga abantu abamu bagamba sha obeeranga kweraga n'otuma wano n'otuma wali naye nze mbeera nina kyenjagala era ntera okugamba abantu nti sifaayo ku bintu bye batwala naye that gesture okulaga omuntu nti osiima kubanga abantu batukoledde ebintu bingi naye tutera okutwala ekibi omuntu akolera ebirungi 100 naye akamu bwe kati kasaabulula ebirungi byonna byonna byakukoledde naye webale nnyo webalire ddala nti nkutumye emirundi mingi naye n'otuukiriza webale nnyo webalire ddala tojjanga okwo twatandikira gye watandikira eyo gye twatandikira naye osigadde okyali Hope Shufa oli gwe twatandika naye so tukyebaliza Katonda nti Mukama akukuume omulimu gwo si mwangu olumu ndabayo ne ku miggo naye Katonda n'akukuuma nti otambula engendo nnyingi mubeeramu accidents mubeeramu n'ebintu ebirala bingi nti si buli omuntu ayagala kyokola kubanga gye tukoma okugenda waggulu abalala abaakusika akuzza wansi naye Mukama akukuume webale nnyo webalire ddala webale kunziriza webale kundowoozaako wakyogera naye otuukiriza Mukama naawe akikuweeremu omukisa webale nnyo webalire ddala keeki tugenda kugirya n'engoye zange ngenda nno kuzambala neyanzeege Junior Semakula mwebale kubeererawo Hope Shufa ne mutakitwala ndowooza for granted nti yadde oli mwannyina naye osobola okuganda okukola abantu batamba lwaki Hope Shufa yali bwatyo lwaki yalina kino lwaki yalina kino naye mwebale kumubeererawo era temujjanga okuwebale nnyo webalire ddala Mukama abakuume Mukama abakulembere webale nnyo mwebalire ddala kale tweyanziza naffe ate ffe katukulekere keeke eyo fafaagane nayo temuliddeeko kale kabasale tekisoboka kale katusaleko eno bag eyo waggulu eyo wansi tugireke naye nga tweyanziza abalabi baffe omanyi lwaki abantu nze bankyojjanya ate nakirabye nnyo luutu eno tebamanyi nti nze nkolaganye n'abantu ab'ebweru from day one emyaka oba tuli mu 10+ nga nkola programu eno nagitandika online nga nsoma nga ne TV tenampa naye nga olwedde ab'ebweru bantuma nga sina na TV gye ndiko omuntu zaayo omukwano kati bo omuntu bwe wawulira nti omuntu w'ebweru balowooza kimu ssente na kumufunamu naye mu nsi ne bw'oba mwavu otya kyeŋŋambye King nga tuyingira nti mu nsi nze tosobola kuŋŋamba oli mwavu toyinayo koyinza kwerekereza ompe ne bw'oba mwavu otya era oba oyina kyoyinza okuwa omuntu n'asanyuka n'asiima tusale keeki tulokalire tukyagera maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwa hero waffe ow'olunaku olwaleero omuzira waffe ayina ettafaali lyatugaseeko mu pulogulaamu yaffe eno otukkiririzaamu n'otwagala tusala katusale ebbaaga tukome ku bbaaga kale nawe ebaako kyoyogera ndi wano Hope Shufa nzize ebbanga lyonna kyayite nze nga nkola abantu betuze nga tuyamba mbadde nga muwulira erinnya lyensooka okwogera lya Aunt Suzan mukyala Suzan e Boston so olwayo tuli wano okumwebaza olw'obuwagizi olwa support gyatuwadde so kale banaye katusale keeki olw'obudde Andrew kwata photos just kubayawo mangu mangu so kale bibi bannange tumaze okusala ndowooza tweyanza katinge kale nayingisa zenkiwoba ebambi enkuba tetonnya tonya tuwedde kiddeko mami tusavinga kale
Serving. You want a piece of cake? At least eat a small one. Okay, you pretend. Geoffrey, you want a piece of cake? Of course. There's no here. Badde wansi. Ako David. Abamu bafuna amalala naye. Tukigobera wala nnyo. Ondabira mami wo? Mami. Kena mukutabira. Katwalireko mami. Eno neri wansi. Yamwe yonna tetugikwatako. Ya mugenda okusagala batwaleko. Sema kula funa yakavera mu moto. Akavera buli okuvera bembadde nabo. Suzana. Kufafa. Yakaba just nkwatewo kumbuze. Yes. Bagenda gironda. Bagenda gironda. Kinacho kirabo kyasolo gikwa. Neyanziza bannange embuzi yange. Naye nga neyanziza bambi neyanzenge. Kale mukwana. Simanyi na bigambo tebiriyo. Eyokwebaza. Katusabe Katonda ayongera atokukuuma obulungi. Naawe nga bw'oyagala osanyusa abalala ate naye bakusanyuse. Obeere happy. Ye mukwano katweyongereyo. Bye bye. Kale katugende. Ye. Bwekityo bwekitambudde bannange tubadde tuli mu kusurprising Aunt Suzan. Ndi wano emabega kaawo mwalaba abantu bagamba bannange. Nga bino byo babirabye. Bannange. Shifa yetaviiriddemu. Taviiriddemu awo tugeeza okuvaayo nga Junior yewangulidde 10. Omukulu naye Ssempa naye yewangulidde 10. Ebyange ndowooza byo bibeera mu details. Ebyange byo bibeerayo eyo. 10 byo nange ntera byewangulira naye banaye twebaza abantu mwenna abatuwagira. Mpunzika ngamba bannange. Ng'abantu abalala balina associations enjawulo. Mbadde nsaba aba YouTuber mwenna abe Uganda. Tugezeeko okukwatagana. Kubanga kati nganze obushifa nsinga following talina kyanneetaagako. Naye bwe mba njogera oba naye nga ye atalabika alina kyandabamu ate nga nange nkola ki. Nze ate mwetaaga nnyo naye obushifa nkwebaza okumpanga omukisa guno eno. Nakola surprise birthday yo. By the way, ne gwa kubire nga nkulabye. Yeah. Naye nze nali manyi tojja nabiteekayo kuba jukasooka n'oteekayo kali akasooka. Nengamba oba eri tagiteekayo enamba. Naye nagenda okulaba ate nayo gitaddeyo nga fulu. Nga buli kimu ekyatambula nengamba shifa wanjawulo. So nsaba otambule n'omutima ogwo abatuwagira bannaye ffefe abantu abazze nga tukula nze nange YouTube yenkuzizza. So ebyo byange bannange. Lwakuba ate ne kino nkibagamba ba YouTuber abalala. Kola ebintu nga tolwanisa abalala. Kuba kati abamu batulwanisa ate batusanzeewo. Omuzannyo tonnagumanya. Get to learn we composing bulungi. Ba batulaba. Basobola olaba King ne balaba Shifa ne balaba Nagundi ne Gundi. Era na YouTube ekugamba bakulaba balaba ne Gundi. Kubanza olaba sisobola kuwa bantu waka yenna gwe betaaga okulaba. Bwe bana malolaba Shifa nga bagendewo omulala. Kati gwalwanisa Shifa. Shifa sinza kuganye. Sina kyennemesezza ku kikyo. Pika waka oteekeyo. Ate n'ekirala ky'eggamba n'abalala. Omanyi kati nabirabye kati nga abantu banvuma Shifa obaza bebweru obasolooza. Kati olaba project y'omwami eriwo. Eno project y'omwami gwe tuli mu kuzimbira ennyumba eri surprise ya going wrong. For example, abantu bangi ba promising ne suli akusuubiza nti aleeta. Abantu abamu bikoma mu comment kitegeeza ngena maliriza mugendeddemu ki ezange ndabe nga project ebuka ne kati buli muntu alowooza kino ora asolooza mukwano singa nze nabikola nnina omutima ogwo singa nakoma mabega ddawala singa si celebrating muntu nenkugamba nti ampagidde okumala emyaka 5+ singa mba nabaluzinga dda singa mba sibakuumye bulungi okitegeera. So omuntu wajja gy'oli mukwate bulungi nga tonnalowooza woofunira sokolo ng'osa omulimo tereeza omuntu omukolere okusooka naye kati abantu abalowooza omuntu yamuyamba ng'emyaka 5 King nava ku level y'okubaza ab'ebweru
kubanga nkulidde mu beebweru ensi zonna siri ku level simanyi shifa abaza beebweru simanya bba ssente mu bakadaama ng'ate oluusi bakadaama badda ne wano ne batusaba emirimu nze nyinayo bakadaama aba nabafunira emirimu nga bavudde ku kyeyo lwakuba ebimu we ignore ne mubyogera ne tuseka ne tubalekaawo abamu muba bize nga mutuvuma abantu bamwe nga bali eno batusaba obuyambi mutuleetera emitima emibi n'okwekyawa naye we choose to ignore ne tubaleka naye ng'abantu temubateekinga for granted mbono webweru kanfube musolooza ssente zenzirye simukolera kyayagala asigala ali muntu mubakwate bulungi kubanga buli omu beegobako trust neefa kati singa nze nayo noona nosanga nga abantu bekyawa dda mbayisiza bubi naye at least nze bwe nkwata abantu abazze gye ndi obulungi bajja kusobola okwesiga ne king n'omulala so tubaagala nnyo we love you so much byebyo ebyange tukole wako omulungi buli wakola ebirungi bajja kulaba mujje mwenveemu embeera y'okubeera desperate fenna bajja kulaba alaba king ajja alaba shifa alabe n'omulala tonyigiriza munno ng'olowooza yakulemesezza yetoloola eti so tweyanziza abamu bakunoonya omaze kubaayo nakiri vayiro kankunyumizeyo youtube omulwe nagwa kabenje yankubira essimu ng'awulidde accident nabuuza shifa tulabye accident muli balamu andaga mukwano gwange muli balamu konze mwenna tekuli amenyese kugulu nti ye ate abaana abakuvuga konze bonna balamu naga yagamba munne awo tewali content singa walimu nti driver shifa afudde awo yandyagadde yasooka okiteekayo naye bonna balamu yagamba munne awo tewali content kumbe essimu ekyaliko ekyo kifunamu ki bantu bayuza abasinga bayuza bane n'abantu abagala abatugamba simanya jangu nkyalire ku business yange nake njagala okuyisaawo ne tujja ne tubakwatirako nga wetukwataganye n'ekifa aye ne mmala ne mutukozesa bukozesa ne mutaddamu wadde tuwuliza namwe bane tubatumiddeko fe tusigala tugenda maaso era abatuufu batunoonya akuume atakuumira mpeera nsigadde ya bikingi Uganda ne okukifa abo bantu baffe baze Boston olwaleero tukyali nabo bane muyiga okuddiza ku bantu bange mbamanyi omanyi embeera ekulaga kati nze nebaza Katonda yampa talent okumanya nsobola omanya onanjagala onanfekinga onankozesa nammwe abali eyo mubimanye akukozesa akufekinga akwagala ebyaddala nze nsaba Katonda nsobozese buli anjagala ngenda mu surprise nga buli muntu wange kangambeko olunaku lumu nga bozze ng'okola lumwana Suzan yankubira essimu n'angamba ekikumi kyange ndaba kitoba twogere pumisa emboozi lumwana Suzan yankubira essimu n'angamba Happy King bana yo kifo kimanyi yayongeza ssente singa nali hater ng'abalala nandimugambe nange surprise ozintumanga nenzikola ndeka nze nkole naye namugamba nti Suzan ebintu bya Uganda eno birinnya buli lunaku omuntu ayongeza ssente lwakuba alinye ebbeeyi ne mugamba nedda shifa like ayongeza olw'abantu bakola nabo kuba bo ino basasula ate na gwe bano bola mu kamera nsi basasula bokka waliwo abamuyambako tikka ebintu amweditingira ne mugamba kati abo abantu bonna okugula data ne mugamba naye ayinza okuba wayongeza teyakutuma ku surprise ya Roy era nantuma n'enkola kamera bagiraba tugenda kugoba ani amujjayo someone is appreciating you nati soko mbuli mukwano ndisimanyi nobana ki akinkoza kubanga bino mbadde byange oh God, Auntie Suzan. Roy mukwano. Roy Chiwanuka, you're such a darling. Era yayagadde keke no gisalenga wakatuuka ekane family. Webale kubeera na kisa, webale kwagala abantu. Kwagala nnyo Roy, nnyo. Yali wano nga ndi mulwadde wa COVID ojjukira bulungi. Roy buli omu ng'akira okutuuka ku muntu. Ne Roy watambulanga buli lunaku. Nondetera ebyokulya. Mukama akukulaakulenye Roy, Mukama akulaga essanyu. Njalo yannyamba bannange. Yannyamba nga buli omu anziruseeko andeseewo. Ani n'abaana bange.
Tanyuse twali yali ankoledde ekintu kino. Surprise. Mama ka surprise kano nako mama kabadde kanjawulo. Nakutumye ku short note. Loye muntu gokolera ekintu nakujjukira obudde bwonna. Omwana ono yimirira. Ekizimbe kyamukuba kyamugwira nga bakimenya. Omwana gye twamutwalanga ekibumba kyayabise. Loye yakwata bukwa sente zonna nga asindika busindi. Sitaagala kumanya bameka ze basabye. Baba mulongoseza ku platinum nga sente nyingi milioni zaali milioni zinga 6. Kuba nange nzijukira muganda wange we yali ng'agenda afa. Namuyamba n'atuweereza sente. So, nyongera bajjukiza nti back for me crackcakes zino ffe munange. Faith tukutumiddeko awo bannange. Mwebale kuweereza bulungi ba customer. Tutumidde ku boss wa back for me Madam Beatrice Sekabembe. Mwebale emirimu emirungi gye mukola bambi. Ekimuli kyaffe kino abatulaba ebimuli bino bikivudde mu JK Gift Hampers batukolera ebimuli eby'omulembe. Emu 0 Bagambye oli mukyala mukozi majja. Ejo giri emitwalo 3. Ye, giri gibadde emitwalo 2 kuli. Olaba bannange byatuteekawo. Nate natuwa n'okuwangaala. Nakyo keke nakyo. Tolaba nakyo olya. Hope Shifa nakawombe. Wate nkozeewo emu yokka. Azza kutuma. Netukolera twabaddeko. Ekiteetika. So kati abantu abasinga banaye. Kati omuntu yandigambye shanange mbikola. Ozimbira bwerere omutima. Ate olaba abantu abetola ne besanga nagamba nti muno king yaŋŋamba n'oswaluka nze senakwawo okuswala ku myaka gino egy'obukulu. Bannange mubeere bulungi. Atakumira mpeera abakume. Junior ku kamera. Subscribe. Sema mu suuti. Naye bagenda mugulira endala. Eyo bagituwonyeza. Nzaze kirako okudako nja kwambala suuti. Weyategedde nti fani waffe najjayo favorite lugoye. Surprise yoddamu okuntwalako nja kwambala suuti nabe buli gentleman sema soko jesseba abantu bakulabe. Uyo. Akagatoko sewo. Era engato yeye y'omukolo. Cameraman. Cameraman azumingire. Azuminge bannange ngatu sema tusoka tufunemu ka short interview. Sema akakatako kali musente nga mmeka. Kagato tukabalira mu dola. Dola nga mmeka. Kali mu dola. Zali 700. Ate zatuuka. Limba abantu. Zali nneka. Bagamba limbanga abantu nga siriiwo. Andi katwogere n'amazima. Nzijukiranga bwenti okasobola ku 13 sebo. Ebiratu bireke bino okuba. N'akakooti ko ketaki. Naye nga kyekyo. Twakajja taki. Blazer neteraka. Naye mpale yetu ajja downtown sagala tubalimbe. Empale just twagifuna ku mitwalo 10. N'akasaati 10 akakooti ne tukajja ettaki. Ne wali 13. N'ebirala. Waliwo n'ebirala ebyatalabye naye nga biri mu akaseera. Obadde oli mu kulaba Hope Shifa nakawombe. Tusinkane nate.